nga bw'ogamba nti kanzijeyo akazindaala ako oba wagenze dda yabadde addawo we nga yalina pulaani ze naye essaawa eno tekyasobola kukola ki kutuukiriza pulaani ze teza katonda zizikoleza eki zezayiseemu. So kitalo nnyo ekya Baby Deo. Bannange abaana bawandawano omuliro naye sibitegeera bulungi. Nze wama Mr. President kyenjagala kiri kimu, twagala ki nawulidde nti ebintu bitambula bulungi fe tuli malegawo naye nze ka department baki bakabi kutulimba ebipande ukankwase naatimba twagala sente. Bannange ekitalo sijja kusindikaawo Deo w'omulabira kubanga gutuze okulaba wano ate ye ekkubo lye lyakoze eki lye lyamututte n'olwekyo mukulika amakubo. Nze ngenda kuyisa mu bwangu, ngenda sooka baka puroguramu kaffe naye kansooka embalemu katono nnyo nga bwe tutambudde. Omugenzi nze bakubiddeko ku ssaawa 2 ez'okumakya nga baŋŋamba nti afudde. Nabadde ndi waka nenfuna ka bodaboda, omwana yabadde n'essimu eyagironze eyankubidde. Nwabaawo muganda waffe mukulu waffe Sewamu naye nankubira. Nwabaawo ne muganda waffe ali mu kyalo naye nasoose butakkiriza kubanga emabegako ennaku 2 Deo yabadde aŋŋambye mbu ali ne bayinginiya batudde naye bali mu kuteekateeka ntaana. Nimugamba bayinginiya otudde nabo muteekateeka ntaana yaki yakubeerawo olifa ofudde tukuteereyo oleme kulwana n'abantu kunsi. N'agamba ate nze njagala bikolerawo ne mujjako. N'addamu nankubira n'aŋŋamba nti muto wange bajjajja basiimye nkuweeyo emitwalo 5 n'aginteera ku ssimu. Ne muga n'ebiri toddamu biŋŋamba nsimanyi kye bitegeeza wabula njagala ojjo nnyimbireko. N'aŋŋamba ngenda kuyimbirako shozo 2 ekisooka ziri waffe emu eri Kasande endala Mubendi naye bwe mmala okuyimba ngenda kuyimba nga nsiibula. Konze lwaki nti nze njagala buli mwaka nnyimbe ng'ekivulu kitya kimu. Ne mugamba wo tewali mutawaanira ojja kuba okola ki ojja kuba oyimba. Essimu yazzemu okunkubirwa ng'afudde naye bankubidde nafunye ka booda nengoba patrol nempita ekyengera enkuba yabadde etonnya nenzikirira ne tutuuka ku moshale. Nagenza okutuuka yambuzeeko awo nesitegeera ekutte eno oba ekutte eno. Kati neŋŋenda ne baŋŋamba ku kanso kati badde bamuyingiza ne mbaga musooke mulinde awo. Yalabika muganda wange yakoze eki omusajja bambi teyabadde mubi n'amusikayo nga Deo kwe kutandika okukakasa abantu bu Baby Deo afudde. Naye wayisewo essaawa 3 era Mr. President ngenda kwebaza nnyo. Mr. President nankubira alina kyali gwe yabaddewo nankubira n'aŋŋamba kakati gooli awo. President n'aŋŋamba gooli awo konze kati kambi kwasaganye era ebyo binaaba biganye ngenda kukola ki. Ne mugamba naye nteekateeka yaffe eri bweti nze Deo nze muganda we wano tetulina busobozi bubeeza muntu ono Kampala mbadde mpanzeyo wano Kafino mujje wano nga mutwala Kigamba. President n'aŋŋamba nedda kansooke nkuddire mu ddakiika 3 era eddakiika yazzeeko yaŋŋambye sala amagezi ku ssaawa 12 Deo tumutwale ku National Theatre badde nsaamukubireko era ne mugamba nti okumuleeta awo siganye naye nze siina wadde ekikumi kya tenti bino mbyogera buli kimu kyadde kyava ŋŋamba nti mpaamu eri eddakiika 2 nanzijjako. N'addamu nampeereza message n'aŋŋamba gwe sala amagezi omulambo guvaawo ebintu enteekateeka ziwedde ogende wali tenti nzisasudde. Na buli kyemulaba wano President nasanze yakikozeeko. Simanyi oba Federation nze nja kwogana gwe mbadde njogera naye kubanga singa nabadde njogana ne Secretary oba wa Finance mu Federation andigambye nti Federation naye nabadde njogana ne President direct yensonga lwaki gwe nkola ki gwe njogerako. N'olwekyo President neyanza nnyo neyanzege mukama kw'omukisa. Bassebo ne bannyabo tetugenda kulwawo nnyo. Bannamwandu ba Deo sigenda kubagamba nti oba omu kubanga nange sibamanyi. N'abaana sigenda kugamba nti bali bana kubanga nange sikola ki Deo abadde musajja abadde muki
kati siyinza kuddira ku musajja nja sabiggone nga nti abadde na babiri ekyawe banaleeta abalala olwo mba nnyonnyole ntya. Kaakati ekyo kigenda kuba kyaffe eri nga famire, mukikkirize nti Deo abadde si mugumba, abadde n'abaana era abadde n'abakyala. N'olwekyo enteekateeka zaffe ziri bwe ziti nga famire. Bwe tuva wano ku makya tugenda Mubende. Mubende, abatamanyi Mubende, bw'ogenda Mubende ate okwata Kakumiro Road waliwo ekyalo bakiyita Kiyuuni ng'ogenda tuuka ewa Nabbanja Kakumiro mu ttawuni. Kati ekyalo kye bayita Kiyuuni tuziika we bayita Ekigamba. Okuva awo Ekiyuuni ogenda Ekigamba watono nnyo. Abanaagenda naffe enkya si lwe lunaku lw'okuziika, kubanga tetuyinza kukwata mwana wa musajja nga waali, kubanga taata waffe waali wadde maama waffe taliiwo. Waliwo Mitiyana Kalangaalo katugenda Kigamba webale nnyo ssebo okumpa bulamu. N'olwekyo enteekateeka bwetyo bweri nti bw'ova wano olunaku lw'enkya tugenda kusula nga tukungubaga ate mu kyalo. Enteekateeka z'okuziika zigenda kubaawo ku Sande ku ssaawa 8. Enkya tugenda kusulayo nga tukungubaga kuba taata gyali mu kyalo ne maama taliiyo, ye Mukama yamuyitadde era Deo yagambye mbw agenda sinkana maama. So kyekigenda okubaawo naye nga sinataka zindalo kano Mr. President mbadde mu nteekateeka zonna naye nga nkozesa magezi ga kuyimba, mbadde siina cash money, mbadde ngamba mulumba ne muganze abudonyogunya tomanyi oli n'agamba omusi kumanyi mwana n'agamba nkumanyi ne muga kati mbadde njagala okole bwoti naye nze ngenda bikolako. Abasinga banneesize sijjaga nti wali yanjiye bino ebyokuddwaliro byonna twekwanyakwanyiza ne mukulu wange Sewamu ne tubikolako, naye wakyaliwo obuzibu kati obw'okutuuka gye tulaga, kubanga simanyi ate muntu wenziramu kumunnyonnyola nnyo nti kakati omanyi ate tuseetulemu naye ng'oŋŋamba okuseetuka nnyo, naye kyemmanyi bantu balungi. Kakati mbadde nsaba obuli ayogera mikwano gya Deo. Deo abadde nno kyali waffe abamu Deo nga yadda mu bintu ebyo naye ng'amanyi otookyayo, amanyi n'okukubira naga akatinda baakolabe ku bajjajja n'akookyayo sebbanga okimanyi era togamba mbu tojja kuleeta otyo. Kaakati Jona n'ekirala kye ngenda osembyeyo bannange, muleke kubeera mikwano gyaffe nga mutukwenyakwenya. Nze ntuuse ku Deo nga ndiyo omu, nga bwe ntunula bwe nti emabega sirabawo muntu okumala essaawa 2 naye ng'abantu baategedde abalala be bankubidde. Mulimu n'ababadde bansinga okubeera ne Deo, mulimu n'ababadde basula ewa Deo, mulimu n'ababadde Deo baaliisa. Abwedda bambuuza kiri kiti eyo abalala baliisizza n'amazzi, kubanga omuntu okimanyi obadde obeera ne Deo, Deo yafudde ye mukwano gwo n'engoyo yambalazize, ng'ombuuza Abudu kiri kiti awo kati muli kuki, nga lwaki sikusinisa binnyo. Era abalala balabika bankyaye naye nze ntambulira mu kukyayibwa ate sitya. Kyentegeeza nti tubeere ba mukwano ddala. Bw'obanga ogamba oli mukwano gwange beera mukwano gwange, tonnimba. Beerawo kale beerawo obeerewo omu. Osegedde waliwo ababadde bava ewala sijja Barenya ng'akuwa ensonga zinaga nasuse kalangala n'ekituufu okiraba, naye nga oli ali mu buliri bwakubulya n'enkuba bwetonnya naye ng'akulaga mbu tagenda kujja. Kale ekintu ekyo kinnumye nnyo. Nze Deo yaŋŋaana omukaabira, nyinza okuba sikaaberwa Deo naye nga nkaabidde bantu mikwano gye. Ngenda kwebaza mwenna, oba Bakamuta oba Bawuma oba ba Federation oba Bakomawo, mwebale nnyo, mwebalire ddala kuba ffenna tuli muntu atya. Ebiina bino ebitwawula tulidde wano muganda wange Mukunja nga owanda lwakuba agenze n'atukoga ababbye oluyimba lwe balwetani paka kuwulira bubi. Kakati n'oli omuwala yagamba katunywe bbiya paka kuwulira bubi naye complaining kubanga kwe twakijja ffenna.
kakati tusijja kitwala wala kankikomya naye tulina kwagalana oba oli yakoze ensobi muyimbi munno kati kyo mwana sina na byakwogera naye kyeŋŋamba pulogulamu bwete bwetambula tugenda kubamu ne kabbandi wano omuntu yenna asobola okukubamu oba asobola okuyimbamu Mr. President wamala okwogera tugenda twogerayo aboogezi nga bana so omwe President akazindalo kano njagala kakwasa ggwe